Omwezi oguwedde kaweefube w'okuwandiisa abaagala okuyingira egy'ekkuuma byalo erya LDU yatandika okuviira ddala ku miruka okwetooloola eggwanga lyonna. Ekitongole ki UPDF ng'ennaku z'omwezi 31 kyakomekkereza enteekateeka eno. Wabula mu abo abaasunsulwa era nga babadde batuuse ne ku ttendekero waliwo 100 abagiddwamu mu kakungunta ak'okubiri ng'omwegezi wa UPDF ow'eggye ly'oku ttaka Lieutenant Colonel Henry Obwa bw'annyonnyola. This is a normal UPDF procedure that we conduct further screening of recruits on arrival at the training schools before military training can commence. Mu bimu ku bijje bano mu lwokaano z'empisa kyokka ng'Obwa ategeezezza nga bwe bakyajjamu abalala ng'okutendeka kutandikidde ddala. Include like scrutiny of records of disciplines of the recruits and further medical examination for conditions that we could not establish during the field screenings at the recruitment center. So we required to go back or to take the recruits to the training schools where there are permanent facilities where we can be able to conduct further checks. Kyokka bo abeeyiganga ne bugweri baweereddwa omukisa omulala era ng'olunaku lw'enkya bagenda kuddamu okuwandiisa abeeyo bongerwe ku muwendo olw'okusaba kwabwe. We decided to top up the number onto the quarters of Iganga and the Bugweri districts where the local leaders had made earlier formal requests for an increment on the number of recruits. However, this number will be gradually reduced from the quarters for the districts during the subsequent recruitments. Bano abali eyo mu mutwalo n'okusoba bagenda kwegatta ku abo Pulezidenti be yafulumya omwaka guno mu mwezi ogwokusatu abawerera ddala kakaaga okukuuma ebyalo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuzi.